abalogo babi nolwekyo nga maliza ebigambo byange bwokeera ku makya fajiri ng'ewedde dinga n'ekigambo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Eyo dhikiri giddinga n'emirundi 10 bwe kinaaba kikubuzaabuza 10 gula kalaadi 10 oyinza okubula ng'oli mu 5 nolowooza nti ndowooza wakasoma 2 ate bw'otuuka oluusi olowooza nti ndowooza kati 10 kiweddeyo naye akalaadi tojja kwerabira era ojja kugenda mpola mpaka okikube wali. Ekyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba omuntu bw'akisoma ku makya Allah amukuuma olunaku olwo lwonna. Kati eddogo eriba lijja lisanga ekikuba emizinga nga kiri awo oba bye bayita batya ono sheegenza yabitegeera kuba muwulira ku rediyo ng'abiddiŋŋana ekikompola kijja nekisanga patriotic nga weeri wano nekikwata ekigambo ekyo. Keera ku makyanga omaze fajiri dhikiri eyo ng'ewedde soma ayatul kursi emirundi 3, osome ikhlas emirundi 3, osome falaqi emirundi 3, osome nas emirundi 3. Kyensobola okusembyayo nti mu dduwa z'osaba saba Allah akutaasa eddogo, saba Allah akutaasa eddogo, akutaasa abalogo. Era singa obeera nga oyina embeera gy'ofunyeemu nga si ya mulembe, leeta amazzi amayonjo eyinza okuba mineral water, ecupa eyo ennene gisumulule, saako omumwa, soma surat al-Fatiha emirundi 7, ayatul kursi emirundi 7, ikhlas emirundi 7, falaq emirundi 7, nas emirundi 7. Eyo luku yewedde tandika okunywa amazzi ago. Eyakoze eddogo lye agenda kufiira mu firimu ye. Sitawa firimu tafa. Rambo, Chuck Norris, Schwarzenegger, Jack Chan, Hipman bazanya firimu zaabwe ne bazimaliriza niyo bakuba ekikompola waali abuuka nekitamukwata. Nolwekyo naye kakati oyo omulogo bw'onaaba obikoze ebyo mbagambye nti agenda kufiira mu firimu ye. Yeebuuze n'okwebuuza mu firimu yange mwefiiridde naye ng'afudde yeebuuza bamuziika. Nolwekyo basseruganda ne bannanganda ab'ebitiibwa bampuliriza mu dduwaayo teweerabira kusaba Allah kutaasa ddogo. Abalogo tebeebaka, abalogo balimu emitendera mingi, naye nga beera nti okola wiqaaya, okola protection n'ebigambo bya Allah. Qur'ani omuntu bw'agisoma amagini tegamutomera. Suratul Baqara omuntu bw'agisoma oba bw'agiwuliriza amagini tegasobola mutomera. Baqara eyo n'ogisoma n'ogiddiŋŋana ennaku eziwera eddogo erikubaddeko livaawo. Allahu akbar. Abasiraamu nabanyumiza empapula zange zenasomerako mu university bazitwala, basindika amagini ne gazitwala. Nimmala emyaka nga ndinga ataasoma naye lwakubeera nti teri muntu ayinza kuŋŋamba nti empapula zo ziriwa, banga buli omu akimanyi nagenda e Sudaani ninsoma. Naye nga empapula sirina. Naye nakubira Sheikh Nakasero n'aŋŋamba nti weekwate ku Bakara gisome buli lunaku
ne suratul mulk gisome buli lunaku, ne falak ikhlas, ne ikhlas falak ne nas bidingane buli lunaku. Nintandika omulimu naye bakara omanyi bakara obeera osomye alif lam mim eyejuzu n'ogikuba wali empapula 10 n'osoma sayaqulu sufa'u minan nas empapula 10 awo oba oli mu 2 agatilika rusulu n'ogibikulako oba oli mu mpapula kumpi 20 naye nga kyoyagala kikuseeza omwenzi agumira ensiri olw'okwagala afune gwayagala ne bamuyiyira ebizzi ebyebyennyanja naye ng'agumye ali mu musambya takolola ekikololo kijja neyenyiga mpaka nekiyita. N'olwekyo nange naguma ndinsoma bakara omwezi ningumalako nga bakara ngisoma buli lunaku, ninkwata omwezi ogwokubiri ng'era bakara ngikuba buli lunaku, ninkoowamu ngamba yine nga nsomye nnyo kampummulemu nimpummulamu mba neebasa ekiro papula zange abataka ne bazikomyawo. Allahu Akbar. Era kati zibuuze I just give you kati nzikuwa buwi naye nga namalako emyaka 7 nga sizirina, ate sinze nzekka kuba nyina kutuba gye nasoma wano ninkyogera omuvubuka nankubira ng'ali oyima nanga nti amaze emyaka 3 talina mpapula ze amajini gazitwala. Omulogo oli yagenda ew'omulogo, omulogo n'asindika amajini ne gajja mu kabada wootereka ne gatwala. Amaze emyaka 3 ng'ali kuŋŋamba ambuuza nkusange wa Imamu ntambula ntyo okutuukako, nimugamba tote bwana kuntuukako, omanyi okusoma Kurani nti mmanyi konze bakala buli lunaku. Nambuuza ogisoma kiro oba misana, konze buli lunaku oba kiro oba misana oba kumacha naye bakala buli lunaku. Osobola okusomako kumacha ejuzwemu, emisana noyongerako ejuzwe endala, akawungeezi n'omaliriza n'omanya nti akati awo olunaku njimaze. Allah bw'omala musabe, Allah mukaabira amaziga akulabe ng'empapula zo zikuluma, ebintu ebyo bigenda kuddiza empapula zo. Sebono byasooka kuseka ne twekanga koze bani abaseka, tugenda okulaba empapula nga ziyiika ku buliri. Allah empapula ogenda okusaako ettaala okwetegereza empapula zange bazikomezaawo. N'olwekyo abalogo babi kubanga babonyaabonya abantu bingi byesiiza kwogera naye nga abalogo babi. Era buli w'osanga omuguwa eddalu gamba nti omulogo eyalogo oyo, omulogo eyalogo oyo bw'ataaluŋŋame Allah amututaase. Buli w'osanga omulwadde bw'oti gamba nti ono oba yalwadde bulwadde bwa ddala oba amajini ge gamulwazizza sukaali, Allah amuwonye. So ebyo byonna ebizibu bwebiri naye nga tuyige okwejjanjaba. Bwe tunaayiga okwejjanjaba bino byonna tebigenda tukosa. Bwe tutajja kuba na budde nga tulina budde bwa muziki mwe muwulirize endongo yammwe ate nga tebagiteeka mu matu. Luli oli yawandiika akantu ku TikTok n'agamba bannange neewuunya abantu bagumu neekukaaba omuntu awuliriza musiki n'akuba ekifaananyi ng'oli atudde atadde omuntu mu matu ng'olowooza nti awuliriza Kurani, imaani emutta naye nga ali ku ndongo, ali ku ndongo. Ennyimba z'omuyimbi ono omunyoli ono yagira enviiri, omunyoli oyo yaani omutujju Gravity muvubuka munyoli wa Butalejja naye kati awemula mu Luganda. Singa naawemula mu Lunyoli bali Abaganda tebanditegedde naye awemulira ddala Allah musiramule.
nolwekyo nga mmaliza ebigambo byange nziramu nate okuutira omwoyo gwange nejjammwe okutya Allah nimbasaba eddogo tulirwanyise n'ebigambo bya Allah, eddogo tulirwanyise na adhkari, eddogo tulirwanyise na dua. Temugenda mu balogo banne, temugenda mu balogo, mbegayiridde kubanga bwona ogenda ew'omulogo n'akusala ensale n'akuteekamu eddagala anaaba akutaddemu amajini, ogenda galwanyisa emyaka naye nga tegagenda, basome lukuya naye nga wa kubanga amajini ogalina gali inbuilt, gali nga zino essimu ze amanda bagateeka munda, eryada bwe lifa osuula simu yonna. Nolwekyo munsonyiwe okuwanguya ebigambo byange ngenda bikomyawo. Nsigadde ndi Sheikh Lut Sulaiman Wandera.